Omugalanda w'abalungi wuno atalina kamogo banange mbadde muzibe nga siraba lavenzi bulula amasa gabadde gazibye. Hey, yes. Hey. Hey. Bana ekitiibwa kya Mukama kyenyinza okugamba naye n'okubeera nga weerabirira tewe stressing. I don't stress myself. Nebaza Katonda nti ankuumye nga ndi mulamu. Nebaza Katonda nkuumye nga ndabika bwe nti emyaka 10 oba 14 oba 13 I don't remember. Naye ng'emyaka 13 oba 14 gye mmaze mu industry y'okuyimba. Though mbadde nga nsirika on and off bwe ntyo. Ku street kuno nina campaign eya KCCA and Ministry of Health nga campaign eyo yakulabula ku bantu okukuuma health yaabwe nga tebaji damage nze naddala okunywa sigala. So tugaba stickers okumanyisa abantu nti okunywa sigala kya bulabe ku bulamu bwo ate kya bulabe okumunywera mu bantu, because passive smoking is very dangerous to other people. You're exposing that smoke to other people. You're exposing sickness, you're exposing abantu okukolola mu public. Ate nga tulwanyisa corona at the same time. Yes. Olw'ensonga nti ekitongole ekikwasaganyizza ekintu kino kinene ddala, tekitunulidde bayimbi bokka, kitunulidde eggwanga lyonna nga eggwanga, era kitandikidde mu Kampala wakati kuba tuli congested nti omuntu tasobola kufuna wantu awali free anywerewo sigala. Naye kyenyinza okugamba bayimbi bannange nga oli eyo obadde onywa sigala oyinza okuba obadde tonnakitegeera we bakusanga ng'onywa sigala. There is woba ng'oli muyimbi ng'oli eyo onywa sigala tomunywera mu banno nga gw'osazeewo wette. Naye bwe banaakusanga nga onywa sigala mu banno, there is an act in 2015 Reafuluma, it is a Tobacco Control Act. So KCCA egezezaako okulaba nga etuusa information eno mu bantu mutegeere nti we baba bakusanze ng'onywedde sigala mu banno ogwo musango. Bw'oyinza okunywa sigala wo nga bw'oyagala, as long as tomunyweredde mu banno, tonyweredde wa mukyala wo, tomunyweredde mu baana bo, basically bakugamba tonywa sigala. Kino ekitongole kikusasula? Ekitongole, of course, per diem ebeerawo. Ate I'm working as an ambassador and advocate for this tobacco control, stop smoking. So basically nkola nabo ate nga ndi ambassador wacho. Batera okuba ambassador abantu babikozesaako. Basubire koze walikozesa. Saabikozesaako naye balabye nga ndi mutuufu okusobola okuki-advocatingirako. Balabye nga nsaanidde okubeera nga nsobola okwogera n'abaana, because nze nga nze nina abaana bangi bembeera nga ntuukamu olw'ensonga nti under my events company nina ebintu bingi byenkwasaganya, so nga nina abantu bangi bentuukako. Naye ate besides that balabye nga engeri gye ndi omuyimbi kiyinza okukola ki okuyambako okutuusa voice eyo eri abantu. Ngenda kuba mbabuulira actually nakutte bu clips bungi nga mbuweereza abayimbi mu groups so that basobola okukola ki okukitegeera nabo babeere nga bafaayo eri obulamu bwabwe. Naye nga abayimbi bokka si be banywa sigala. They are big examples. Yeah, they are big examples just because they are examples. So abayimbi bambi mufuuke kyakulabirako, because kati ebiso byenfuna, it is because of artists now. Nigina omwana ona niginya atali kawondera, oh omwana ona niginya. Advice
gyenyinza okubawa mwekuume corona gyali mwambale masks. By the way ekikwekweto mu kibuga mwekiri atayambadde mask ndabye nga babakwata awo ne ngamba ebintu biri serious. So weekuume yambala mask weewala obutakwata ate weewala obulwadde onaabe mu ngalo. Waliwo bikonteyina bingi nnyo kesisi ebyeyataddewo ku nguudo so oli wa ddembe okugenda n'onaabakoko ku ngalo bw'oba nga teweekakasa wookutte.